tewali mwana muto gwe bagaana kukola kyayagala. Omuntu yenna ali above 18 akkirizibwa okukola kyayagala. So I don't think he would know. Ate obufumbo bw'emirundi ebiri bukkirizibwa. Bano baseeka bakkiriza abantu bana. Kati lwaki ekyange kifuuka big deal? Abaana abato be bali bamanyi be bali ku nnywanto be banywera ku nnywanto. Abantu b'osingako ku myaka kikkirizibwa. Lwaki abasajja bawasa abaana abato? You get abasajja bawasa wano omwana wa senior 4 nekibeera okay. Why is it very hard into your culture as Ugandans mu criticizing nnyo omukazi asinga omusajja? Kyama ki ekirimba kazi mu baana abato abavubuka bosinga ku myaka? Supu abaana abato banzizaamu amaanyi. They think bakyalimu embavu supu mubaleke abaana abato. Ate abaana abato bye baagala. Otugambye bino obufumbo eri mu US. Kitaddewo obufumbo? Obufumbo bwe US nze mbukontrolinga. Mwe Abannayuganda mwamma abakyala okubeera nga babeera ba leaders maka. Naye ffe ate mu kalica eyaffe eri e Bulaaya ffe tukontrolinga obufumbo. Kati oba olaba nti nina okubeerawo nenyumira obulamu bwange. Nobody deserves okuŋŋamba ng'ono mwana muto. Omwana omuto bw'agaa nti baby kakiisi kati nze ani agaana? Kati yoyote kunyumya ebintu twatuka ne tumuvinga forward tuli mu 2021 ebintu byonyumyako bibiri eri nga situnaana kutandika kwewandisa ndagamuntu. Tali wathi na kumwogerako. Ono mwana muto nnyo, mwana muyiiya. Omusanze otya? Muwomu mukunku mufukale. Omwana musanze ntya? Omwana mulungi bambi alina empisa. Ku gganda ly'abasajja liwakaagala omugeraageranya kwange. Ate egganda ly'abasajja gwomanyi bameka. Nga kwotwalidde ne Jacob omutuuze. Omuntu alina empisa mulungi. Muwomu. Mukumufu. Mumuleke omwana. Tusinkana mu mbeera yonna. Abantu basinkana mu mbeera yonna. Tuli ba mukwano. We are good friends. Tewali kiriwo. Abantu balaba empeta ziri bbiri. Twagala kumanya eya junior yeriwa eya junior ejja. By the way, Don Mukwano gwange nnyo. She's a very nice person. I always look for positivity in people, and I believe I love her character. She's a fighter, she's a person ajja okulwanirira ekikye, and ebizibu byonna byalimu ne Speak. I managed to work with Speak Resort as an HR, but I think she has a good case. So I believe the management of Speak should sit down so that the customer abalala tebaddamu kufindinga bizibu nga bino, because it's good management okutereza. It's soft ng'omuntu okuwoma omuntu agagundi oyo kitegeeza ebintu bingi. Omuntu ayambala gomesi n'ogamba egundi ampomedde oyo. No, like okuwoomerwa kitegeeza ebintu bingi. Mukwano gwange, you know, is a person gw'otuukirira kwegamba kale akwanguyiza ensonga kitegeera. Shiba omukyala. Ani Shiba yashibanga binaaba bya lulala. I did psychology. I have a degree case. Okay, and I'm not jobless. In fact, I have companies. I have Unicare Safaris. I have the Petrol Foundation. But I always want to live my life. That's the best thing that can ever happen to you, is to live your life. Don't live your father's life. A lot of people talk things about you, but we are here for a short time. And when you are with people like Don, who have made you close and you are now a family to them, man, it's cool. So I don't live my father's life. That's an American thing. Mwagirabye musobola okuddayo ne mulaba ebifaananyi ebyo. Kaagala abaana muboonoona, abaana tebanadda ku masomero. Mwagirabye. Don mukwano gwange tukitereeze. Shiba nali ne mulinako crash ne mu meeting
byonna ebyabaawo saagala byogera mu mawulire so goyinza okitwala nti namuvaako naye saagala kudiscassinga life y'abantu eri private mawulire